mu Uganda muno eggwanga erikyasinze okusosolebwa wano Banyarwanda kakati basosolebwa mu gavumenti ne Kyagulanyi n'akumamu omuliro ompulira naye basosoleddwa bakya nzija ngalazeewala basosoleddwa bakya anti nzija kati kive Omunyarwanda okufuna national ID mu Uganda ng'ate Abanyarwanda lyerimu ku mawanga agali mu Uganda abafunye national ID bw'aba agenda ku paka Sebulaaya okufuna passport bakutuma erinyo ly'empologoma owulira eyo ntutte wala okomezaawo ku speech kwogera kw'abakulembeze nzija owulira Kyagulanyi agamba nti Abanyarwanda bali mu kweyagala fe Abanyarwanda bali mu ggwanga muno abali certified 100 ku 100 oba abavandimwe omuntu bw'akuma national ID tosobola kugulawo account mu bank yani gwe bamye Frank oli Jesus ndaba honorable Sewungu asiba yewana wano ndi Munyarwanda simu kulembeze bameka basibe bewana wano ndi Munyarwanda gaba Sewungu oli mukulu wange aina class gyali munti mubaka omuntu atukira ko baba nga yewana ndi Munyarwanda ngana baka parliament bwova wano n'ogenda mu America bakwa national ID yayo abantu bawera batana bankubidde essimu nga bamumye national ID oba bamumye passport akigamba nkyogera bwe manimba kati ngabaji mu manga mu Uganda bano banna Uganda 100 ku 100 kyekugamba era ennaku esinga obbaluma kwe kuba bandolinga nti bano bemulaba bamazeewo ebintu byaffe you get it waliwo n'Omunyarwanda ava okuŋŋamba wano tisoogera ku linnya lye Katabaazi Francis yes. MP kato yali bubi lindako nzija gatooka nti bali ati nkugambye beba house nigga naye ebigambo ebyogerwa bikosa batya Abanyarwanda kuba nabyavuza abesibira nzija eyangaanyi osiryogerako musimu Nyarwanda kati okoze oti anti nindako ati ngamba wazze wano kola lindako simama nze nazze n'omulamwa gwange and you come to make a kololokolo Banyarwanda nze nazze n'omulamwa gwange olina yokagamba nze tompi gwe wasanga wana Abanyarwanda nga batudde bulungi n'Abaganda bewasiza befumbiriganiddwa mu families tetukyasobola baawula n'ogamba n'ocreatingawo new tribe tutuno tuli bavandimu ogenda basanga gwe nga abantu bewasiza ffe tetukyasobola nakweraba mu njawulo Abanyarwanda baami baffe tubazaddemu abaana abalala bakyala baffe tubazaddemu abaana tetukyalina njawulo nze bwe njogera bino nswala n'okuswala abaana b'abanyinaza abamu bamama baabwe Banyarwanda abaana b'Abaganda bange abamu batata baabwe Banyarwanda naye mwe muli wano mu advancinga abantu abatono abazze tebawera na mitu tebasukka na mitwalo 10 mu Uganda ne bali ebintu nga babiriira mu mannya g'amawanga agamu omusajja omu Omunyankole yaŋŋamba nti mwe bannamboze bababba Kalulu naye nze sirina na right to vote ntuuka Kalulu nga bantiikingidde dda they select for me my job is to carry the vote nenjiteeka mu box simbanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV kubadde osinza okuba nga otuwulira gwe mukwano gwange mbeebaza nnyo abalabi abajja bateekayo omwoyo ogw'okuba nga mutulaba buli kadde ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga mbagala nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman mwena imbagala nnyo abali Nairobi mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV wabula gwe atanakuba nga osubscribinga kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga osharinga commentinga o likinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati ebigambo ng'ebyo manyi abantu bano bagala ne bajja mu ggwanga lyaffe ne tubaaniriza naye olw'okubanga twabawa ebbeetu balowooza nti buli buyinza ne authority twagibawa yonna kati Gashumba bino byekwasa agezaako kubanga abasigira ekifaananyi ng'ajjawo ekifaananyi ekibi n'engeri gye batutuzaamu bannaggwanga be baasangamu mu yerungi alaga nti no bo ate be basinze okuba nga batuntuzibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era Honorable Nambooze kyakoze tukyagadde nnyo okulaba nga atangaaza abantu bano bategeere amazima bategeere nti ensi yonna si beebafu abantu lwakusirika naye amazima bagola ki baba bagamanyi kale ku lw'ebigambo ng'ebyo nja kusaba osharinge okomentinge
subscribing tusobole okunyweza amayengo ga channel eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda kuba nga tukomawo nga tubaweereza gwe mukwano gwange gwe kyoba okola subscribing, abo subscribings, sharinga, commenting. Tubaagala nnyo, mweraba.